Alright, finally, Ssabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi asindikidde General Muhoozi Kainerugaba. Obubaka Obukambwe. Bampita Kalirugambo Pro Max Simple MC tambo za video kino kyembadde nindiridde ebbanga lyonna. Oluvannyuma lw'omwana wa Buganda okukwatibwa n'atyoboolwa n'ayambulibwa engoye n'akubibwa ebifaananyi ne babiteeka ku mutimbagano. Ssabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi olunaku olwaleero wabadde amiitinga abataka oba abakulembeze b'obusolya. Mu bigambo bye oba mu bubaka bwe eri Obuganda, Ssabasajja Kabaka Awereza Muhoozi Kainerugaba Obubaka ne warning nti bw'atalekerawo okukola byakola obuzibu bulayika bwolekedde okujja kati kavudde ku nnyanjula. Ssabasajja Kabaka ayogedde bw'ati. Ensonga ey'okukwatira amateeka mu ngalo oba obutagoberera mateeka kintu kya bulabe. Tusaasira abo bonna abatyoboddwa mu ngeri eno. Tusaba bekikwatako okulaba nti ensi yaffe efugibwa ku nkola essa ekitiibwa mu bantu, kissa ekitiibwa mu ddembe lyabwe ne mu mateeka. Eyo y'engeri yokka gye tusobola okuba nayo emirembe n'obutebenkevu mu nsi yaffe. Ssabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi ensonga ey'okukwatira asoose nakulabula omukulu gwe mumanyi abadde atwalira amateeka mu ngalo. Olumaze omulabula nti ebikolwa by'okola bijja kuleeta obuzibu, n'agenda mu maaso n'asaasira abo be batyobodde. Simayo bamukawulidde bulungi kankakuddiremu, agambye bw'ati. mateeka mu ngalo oba obutagoberera mateeka kintu kya bulabe. Tusaasira abo bonna abatyoboddwa mu ngeri eno. Ssabasajja Kabaka agenze mu maaso n'asaasira abo bonna abatyoboddwa mu ngeri y'obutagoberera mateeka. Gwe munnayuganda alaba vidiyo njagala nkuzzeeko emabega. Oba oli awo omanyi Ssabasajja Kabaka ye ebbanga lyonna ebintu bye bibeera mu general. Gwe munnayuganda, it's all about you okusensalinga n'okutuula n'owuliriza n'olondamu obubaka bwa Ssabasajja Kabaka n'ofunamu ekituufu. Mu kaseera ng'omwana wa Buganda Ssaalongo Erias Lukwago yakakwatibwa mu ngeri emenya amateeka n'atwalibwa mu kifo ekitategerekeka ng'era nakyo kimenya amateeka, n'atulugunyizibwa nga tasomeddwa musango era nakyo nga kimenya mateeka. Ne bakwata ebifaananyi bye ne babiteeka ku mutimbagano ne bamutyoboola omusajja omukulu eyaliko Lord Mayor w'ekibuga Kampala, munnamateeka omukukunavu, taata Morova Ssaalongo, ne bamuswaza ne bamutyoboola obwenkanidde awo bassebo ne bannyabo. Ssabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi avuddemu omwasi. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine Mitembo we yabadde ku mukutu gwe ogwa X olunaku olwaleero ayina obubaka bwe yataddeyo, naye abantu abasinga era mumanyi mulina tendensi etagoberera. Obubaka bwa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bwe yatadde ku mutimbagano gwa X yagenze n'akapshoninga obubaka bwa General Muhoozi Kainerugaba, naye era bwe yatadde ku mukutu gwe ogwa X n'abuteekako komenti. Komenti gye yabutaddeko yamaliriza ng'agamba bannayuganda nti maaso ku lutimbe. Obubaka bwa Muhoozi Kainerugaba bwabadde butya? Muhoozi yavudde n'agamba eggwanga nti we have started the process of appointing our own leader of opposition. Bobi Wine n'amugamba towards the end of every dictatorship
pretense is lost. The most of and the regime is laid bare before it fails. N'agamba maaso ku lutimbe. Nze olwawulidde akagamba maaso ku lutimbe awo nenfa. Jjukira nali nafadda. Ssaabasajja Kabaka agambye ekikolwa ekyo kijja kuleeta obuzibu. Nze ne nnyongera ne ngattako ekya Bobi Wine amaaso ku lutimbe. All along bannayuganda babadde balindirira Abaganda bangi nnyo babaddeyo nga bayaggayaga nga basaba eddoboozi lya Ssaabasajja Kabaka mu nsonga zino. Era buli wabadde ngaawo obubaka bwe eri Obuganda abadde nga ateekamu obubaka bw'abantu because ono baffe tumuloopera buli kimu. Ate ye muntu yekka gwe mmanyi avaayo n'ayogera abajega ne batandika okuba sikyakyala. Abaana ennaku zino babadde balina omuzze nga baagala ssuula General Mukabadi, naye General naye munnaye kale General adasega General tategeera nnyo, naye General naye oluusi mugezigezi. Era General alina ekintu kye yakoze ne ngamba eno embadi General agibuusa atya. A few days ago abaana batandika okubaako n'olukwe lwe baluka ne babaako Facebook oba Twitter oba X post gye bakola. X post gye bakola baali balaga nti omukulu yali ali mu kulumba Kabaka. Yatambula nnyo ku mitimbagano era abantu baali batandise picking interest mu yo. Omukulu olwalaba post eyo yamanya nti we siyanguyirawo kubanga njogera ku nsonga zino abantu bayinza okundyamu amaaso. Now post eyo abataagiraba abatafuna mukisa giraba kanji balage. Abaana abateekayo post nga kiraga nti muzeeyi Muhoozi Kainerugaba ye yagikola. Era Muhoozi olwagiraba yamanya nti kalabaaye yayanguyirawo caption. Agambazima teyaliiye. That is the truth. Okumanyanga nti Ssaabasajja Kabaka empologoma eno etiibwa. Generali agamba nti ye talina gwatya mu nsi yayanguyirawo ku mukutu n'agamba this is totally fake tweet. I can never say anything against someone I love and respect like His Majesty the Kabaka. Kati bassebo ne bannyabo omukulu agambe nti alina so much respect for the Kabaka. Baffe magulu nnyondo kyukyu alina obubaka bw'amuweereza. My question and my point in this is this gentleman ready and willing and really ready okuwuliriza the money respects? Oba Ssaabasajja Kabaka otandika okubanga omentioninga abantu bano taata baffe magulu nnyondo tusensebuse. Tandika message zino taata tusaba otekemu amannya ensi emanyire ddala. We tuba tugatta ku bukyayi tugattireko ddala bbaano ne bbaano z'omukyayi kuba Ssaabasajja Kabaka abasajja bano batukoze ebintu. Ya Rabbi. Musajja wa Bobi Wine amanyikibwa nga Tabs yakwatibwa. Era a few days ago just oba ku Ssajjo, yes, Tabs bamureleasinga. Omureleasinga bamugamba nti togeza n'oteeka obubaka bonna ku mukutu ku bye tukoze. Era Tabs avudde olunaku olwaleero n'ategeeza eggwanga nti we baamukwata baamwambula ne bamukuba ebifaananyi ne bamugamba mbu wovaayo n'oddamu n'oyogera byobadde ng'oyogera ebifaananyi byo tugenda biririizinga. Bassebo ne bannyabo Tabs nga wokimanyi nti ye tanywa matabangufu avuddeyo n'agamba mwenze temuntiisatiisa
n'ategeeza eggwanga bye baamukola. Now emu ku posti gy'akoze olwaleero avuddeyo n'agamba nti let's not be diverted. PLU is targeting on how leader of opposition can be removed from the office, which is not provided for in the law. Legal minds can guide. After passing the law, PLU will get an opposition legislator to move a censure. Kabanda omu ku balowoozebwa nti bayinza okuba baali mu lukwe lw'omukwata n'ateekayo akagambo tabuzi twagamba ki? Bassebo ne bannyabo ngenda kukomawo nkubulira ebisingawo bampita